Kati bantu bange mumpulirize bulungi ka message kange kenjagala oyisaawo kano. Kano ka message kange njagala kagende eri bu TV bonna bwe Uganda ne ba YouTube abamu. Tukimanyi muri compromise temugenda kuwa abantu message entuufu. Okitegeera? Tuli mu lutalo lw'okwenunula luno nga tukimanyi nti Uganda yayawulwamu ebitundu bibiri, abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Okiwulira? Nga buli omu tukutunuulira byozannya mu kwenunula kw'abannansi okugenda maaso mu Uganda. Okitegeera? Ne tumanya nti paati gyozannya eyamba ffe abaagala change oba eyamba mulaba atunyigiriza okusigala mu buyinza. Okitegeera? Ze paati bbiri eziri mu ggwanga lya Uganda tetwagala mwesiruwaze nti ekyo temukimanyi. Okitegeera? Gwe YouTuber oba gwe TV presenter simanyi bi radio presenter bikoze bitya. Adda ku kakamera kaako n'oyimirira oba ku TV oba live ko n'oyimirira. N'otandika okusaasanya message egamba munnansi mbu NUP ebyo byabadde Masaka nga balwanagana n'empuuga mbu nga beekuba mbu omulabe waffe yafunamu mbu Museveni yafunamu muganda wange nga Museveni yafunamu ati. Olwedde twalwana olutalo ne tutegeeza bannansi nti empuuga ebintu byonna byakola ayambako Museveni kusigala mu buyinza. Era abantu bakimanyi nti empuuga yafuuka agenti waani wa Museveni. Byonna byazanya biyamba Museveni. Ne bw'aba aggyeyo kaadi ng'ayagala kwesimbawo nga yefuula opposition ffe tukimanyi nti aba ajjidde ku maanyi ga Museveni era yamutaddewo okudividingamu obululu obukola kyonna. Okitegeera? Tukimanyi bulungi nti buli lw'okuba mpuuga ne baakola nabo oba okubye Museveni direct kuba abo be bamafiya ba Museveni bakozesa okutuuka eno mu bantu. Okitegeera? Museveni takyasobola kukozesa ba NRM kuba akimanyi abantu olwedde babamanyi misota. Kati yasalawo okugenda ng'akozesa bano ab'opposition abeerimbise mu opposition olw'okuba abantu be bakkiririzaamu. Kati buli muntu gwe tulaba nga yeefuula opposition ng'ate ayambako Museveni kyova olaba tumukuba omufiirako okumulaga ensi nti ono mukozi wa Museveni yeerimbise mu ffe. Okitegeera? Kati gwe bw'ogamba nti mpuuga byonna byakola era bye tuli mu kulwanagana ffe ne bampuuga mbu tusigala tuwa Museveni wiini mbu Museveni yafunamu. Muganda wange Museveni tafunamu. Okitegeera? Waliwo ensonga lwaki omuntu azimba ennyumba n'ateekako ekikomera. Okitegeera? Gwe bw'oba oyagala okujja okubba omuntu oyo ali munda mu kikomera togenda kumala kukola ki? Tosobola tuukira direct ku gw'oyagala kubba. Oyina kusooka kulwanagana na kikomera okiyiteko malo ogguke munda. Kitegeeza yakuteerawo security olwedde gy'otandikirako. Tibwosanga geti y'ekikomera yenzigale oyina kusooka kufaafagana nayo ogimenye oyingire munda. Oba ofune amadaala oteeke ku kikomera okibuuke ojje oyingire munda gy'oyagala okubba oba gy'oyagala okutemula. Okitegeera? Kati ye Museveni kyekyo kyennyini kye yakola. Yaddira ekikomera ky'abampuuga n'akyesibako bw'ati. Okitegeera? Nga mwe bannansi abaagala okwenunula okumujja mu ntebe eyo gy'afutubaddemu muyina kusooka kulwanagana ne bampuuga abaakola ekikomera ku Museveni. Okitegeera? Mwe mulowooza mpuuga bali eno bali mu kulwanirira mmwe n'abalala abafaanana nga mpuuga abakyali mu bantu eno abakyakolerayo. Ekyo ekintu bakizannye nga bali smart emyaka gyonna babadde bazannyira ku bannansi. Babadde bazannyira ku bannyaffe ku bakitaffe nga baba bawuddiisa bwe batyo. Okitegeera? Paka generation yaffe bwe yajja n'ebabuuka. Kati gwe YouTube oba TV presenter yenna ongamba otya mbufu okulwanyisa mpuuga n'ebikolwa by'abana abasajja tusigala tuwa Museveni wiini. Ng'olwedde ensi twamala ddo gitegeeza nti bano abasajja byonna bye bakola bayamba Museveni. Olwedde Uganda erimu ebitundu bibiri. Okitegeera? Temujja tusiruwaza tulabayo ate ezo koodi zigendereramu kutwaga nti tetulina kuba bano basajja. Tujja kubakuba musaaga. Tujja kubakuba paka lwe baliyingira Kabuli kuba twamanya ne tubategeera n'ebigendererwa byabwe tubimanyi. Era tumanyi kye twagala. Tukimanyi nti okutuuka ku Museveni olina kuba bino bisikweya kulo bye yateekawo okubika bannansi akatambaala nti by'opposition ng'ate bikolera mulabe. Kyekikomera kya Museveni kye yeesibako. Kati kiki kye mutugamba? Ate Dr. Kwefuga otera okukola eyo statement ne mu analysis zo ze wakoze e Masaka era nakuwulidde ogiyisaamu. Mwebeerere mugasajja mmwe tubalaba. Bombokiraate.